Richard yali asobola okudojinga amasasi ago n'apulinga back. Singa Richard yapulinga back amasasi gonna galigenze wa bujingo. Kati bwe ndaba abatumbavu abali ku social media waliwo omuwagizi wa Kyagulanyi bayambi be abali close yakola video ng'agamba nti Museveni oba yayonka mayembe mabere gambo aki president w'eggwanga commander in chief Richard tabanga ko driver wa bujingo abadde muyambi weraze singa we atuka nti waliwo obunyanya breakinga mbo yali breakinga on the left side ya driver sorry side ya yoko passenger amasasi ne gatandika amasasi gonna agagenda mu Richard gali ga bujingo. Take it from me. Achitegedde kubira mukama engale z'amaanyi ku 13 tonyeza osatu radio 4 ensonso zina 10 ka tonyeza 7 radio 7 airaka yabejikuru wa mukama kabalega program ntuga kwetuli ambali kwagala ntuga fo sentuga buli mwayogera ku ntuga rugosa kungu tubalindiridde ku ntuga ne Frank Gashumba mwebale nnyo mwami Gashumba ensi ku radio kuno kweri olunaku olwaleero badde ngoberera wakoze communication ku mukutu gwa Facebook yes nogamba ina byogenda okwogera leero ku program eno yes badde mpita ita mu comments you have more than 1000 comments ku nsonga eno ensi erinze first of all kibinyo kitalo nnyo nti Richard Muhumuza twamufiiriddwa but amawulire gano gafuna ddi kubazijukira lwali lwakubiri mbandi ku TV kange ndi mukulaba ngendo okulaba ku screen ya TVM anti Pastor Bujingo akubiddwa amasasi yali NBS nakyo kyogere temutya lwaki mutya kwa TVM kakati ekisooka twebaza mukama olw'ekirabo kya Richard tumwebaza ebbanga lyonna lye yamala ku nsi twebaza Katonda nti Richard yatuvuddeko naye yafudde in line of duty amasasi gonna agagenda mu Richard gali ga bujingo. Take it from me Richard zemba nalwawo okutegeera nti Richard musirikale nalaba ng'omuvuuka abeera ne bujingo nga sikifaako paka lwe nakitegeera nti oyo musirikale actually nali simanyi te naye SFC nali manyi musirikale omanyi abasirikale bava in different units nakitegedde amazina kufaati musirikale waaki SFC kubanga lwaki nakitegedde nga maze kiraba nga spokesperson we SFC akikola ki akikonfaminga Museveni oba omwagala oba tomwagala yateeka sanite mu basirikale ate bwoba waliyo interactinzeeko n'amagye agakuma president Yoweri Museveni sirabanga amagye galina customer care nga masirikale gakuma president Yoweri Museveni talabanga amagye galina care nga gakuma president Museveni yes kubanga nze Uganda yonna ngimanya interact n'abasirikale bonna kye bayita discipline customer relations tewali unity mu Uganda tewali basirikale mu Uganda benkana SFC kubeera na customer care ne baba bakuga nti Mr. Gashumba otoyina ku parkingawo takuboggolera kubanga emikolo gyonna gibeerako president gyonna SFC egimaninga ne the way jeba communicating tuye kushokinga so president Yoweri Museveni commander in chief tukwebaza nti abasirikale bo bayina discipline era kyovolaba some of us twategedde luvanyuma nti ono abadde musirikale akumaani Pastor Bujingo kubanga wano mu Uganda wobeera ne mubeera ku mikolo ne banjula diso omukesi nti omukesi wa government mu kitundu tuli naye ku mukolo akulira abaketta ne bamwanjula kati bwayimirira n'abawevingira ate n'ayita ne banne bakola nabo bababuuzeeko eyo Uganda etulimu ndinze mukesi wo ku kitundu kino nzega president Museveni nze diso weka wempe kababuuzeeko kati bwaba amaliriza okubabuuzaako ate n'ayita ne bambega banne nabo babuuzeeko balekedde okuba bambega agati so ono abadde abeera ne Pastor Bujingo naye nga kizibu omuntu yenna okuteeka nti oyo musirikale kati kinzizizaayo kataba kamu ke nasoma the FBI and the CIA waliwo omukazi yali akola mu CIA for 17 years nga bawo akola mu FBI nga bonna tebamanyi nti bombi bambega omumbega wa CIA omulala wa FBI nga bonna bakeera kuva wakagenda kukola naye nga buli omu tamanyi nti buli omu ki mbega ne wane waffe Uganda walaba omuntu gwe wadde pisto n'atambula nga side emu abendi nga mwenna mulabe pisto nina okitegeera so
ye mwana oyo ate kyanneewunyisizza. That is surprising. Namwe badde very close. I can tell you yes. Musirikale. Yes. Nga tayambala uniform. Never. Era nti n'abantu b'oku kanisa beewuunyiza nnyo nti Richard bulijjo muki musirikale. That's the way it's supposed to be. Abasirikale abambala plain clothes tebalina kumanya. By the way, nange nabeerako n'omusirikale nga tayambala uniform emyezi ng'ena kati abamu deploying ne bamu instructing atandika okwambala uniform. Bwe yajja ku office ba staff bonna beewuunya ne bagamba bunako oli musirikale. Bulinako oli musirikale. Okitegeera ndowooza. So bwekyo bwe kiri twebaza Mukama olw'ekirabo kya Richard. Unfortunately yatiddwa. Ne Bujinga akugamba nti yali yamugamba nti bwe bali nkuba amasasi 10 amasasi 99 gajja genda ku nze limu lyeri kutuukako. Bwe yagamba Bujinga. Yes. Ate ekyo kyenneewunyisizza nti Muhumuza yasoma ne muto wange Cyrus Ngalambe n'asoma ne Dr. Muganga. Ekyo kyonna kitegedde amaze kufa. Era mu holiday nga awummulira nnyo mu bamuganga. Era Dr. Muganga yawadde scholarship omwana we omukulu bw'adde ayala kubeera nurse. Yamugambye ajja muweerera. So twebaza Mukama olwa ekirabo kya Richard. Mbuuza lwaki? Richard yali asobola okudojinga amasasi ago n'apulinga back. Singa Richard yapulinga back amasasi gonna galigenze wa Bujingo yali avuga motoka. Ne Richard yabuuka n'ava mu ntebe n'agwa ku Bujingo. You get it? Bwe kyali ekyo njala yabuuka yava mu ntebe ye muko driver's seat n'agwa ku Pastor Bujingo gonna gali gakuba ngayita mu dinso okusinda ku motoka gye twala left. Yes. Ne gagwera mu ye mugongo afuka shield. Yes. Oh my God. Ochulira kuba Bujinga akugamba nti yawulira eddoboozi erimugamba nti kawansi owulira. That's narrative ya Bujingo. Kati bwe ndaba abatumbaavu abali ku social media abavuga narrative endala omanyi lwaki bakivuga? Bantu bano bonna boolaba abanupu abali ku social media abayimba buli muntu balumiddwa nti Bujingo tiyafudde. Badde basabirira Bujinga afe. That's the truth. Nze Gashumba sikubulira kyo yagala kuwulira nkubulira kyo tayagala kuwulira naye nga ge mazima. Bonna abali ku social media abalumba Bujingo ekisinga obbaluma nti Bujingo tiyafudde. Yes. Waliwo omuntu ayinza okwagaliza omuntu okufa. Yes. Bonna abali ku social media boolaba abacoming bakoze bu video Gashumba producer Balamu ye director Bujingo ye ki. Sinabiraba. Ekibaluma okimanyi nti Bujingo mulamu. Nti keno film. Film. Gye mirerembe gye nabakugambye muli. Line eggwanga lyetaagamu omukono gw'ekyuma. Omuntu n'atuula mu kayembe n'endiga ye. N'ateeka akasimu ke n'alimba eggwanga. N'asasa amazzi eggwanga n'ateeka fiya mu bantu poliisi n'etamupiikinga. Waliwo omuwagizi wa Kyagulanyi mu bayambi be abali close yakola video ng'agamba nti Museveni oba yayonka mayembe mabeere gambwaki. President w'eggwanga, commander in chief. Security agencies ezamupiikinga. Kati nalabye Kano. Namita Kano Mwesije. Kano Mwesije ali ni charge nze bade simumanyi. Nti ali ni charge of operations mu Kampala nga woninga bagundi ndoze dobozi lino jadizanya mase. Kano mwakkiriza abaana okuvuma abantu. Kino kirwadde kikuze bakireka litandika mpola mpola kigenda kachikula. Mu America tokikolera yekyo. Ebungeza tukikola. Anti mugamba mumanye yase Bujingo. Yase driver. Bona bali bapikinga. Muyambe police mukubuliza. Abogere ebyo. Yes. Abaganti bano bali mukatemba. Then katuguvayo wekitufu. Wavayo wekitufu. Kwagwo okimanyi kidda mu muntu continuously bayogere byobulimba. Ne mutavayo bichalenjinga. Abantu abamuwuliriza abalowooza byayogera mazima. Babitwala nti bitufu. Kwate tewali avayo kubiwakanya. Biwakanya. Ekyokubiri Nelson Mandela n'agamba ti abataka b'oku kyalo bwe mutaveyo ku shapinga kyalo emiyayu gijja kugaidinga abaana b'oku kyalo. Nelson Mandela yagamba nti senior citizens, respected leaders of a community, bwe mutaveyo kugaidinga kyalo emiyayu gijja gaidinga abaana b'oku kyalo. Katulaba miyayu saawa eno. Kize mu Luganda nti abantu abataka b'oku kyalo
bwe mutavayo ku guidinga community emiyayu jijja kuvaayo jo gigaidinge kyekiri ku social media saaweno abataka basirise emiyayu gyegirisa ekirala Napoleon Bonaparte n'akugamba nti akaseera kasinga okutya ke kaseera ng'abasiru be basinga obungi akaseera kutekatuukanga mu ggwanga katandise kali ku social media abasiru kasita bateking over social media bagenda kusetinga narrative y'ensi abantu ababulijjo bagibayinga into a senior lawyer yankubidde yampereza WhatsApp message egulonga agamba nti Mr. Gashumba nkwagala nnyo n'ebintu bya bujingo bino wali badde bivamu bijja kwononera erinnya munnamateeka kati ne munnamateeka naye agenze mu narrative y'emiyayu owulira lwaki ebitongole bya gavumenti ebiri ment okubeera ku radios okubeera ku TV okubuulira abantu amazima byebase okiwulira gavumenti eno erina ebitongole byesimanyi na bungi kyemanyi gwe byebimanyi n'okunsinga kubanga oli muki ebitamanyiddwa muwendo gwoli munnamawulire si bwe kiri naye kambikubulireko gavumenti ya Uganda erina ministry ya national guidance ministry namba eri menti okuvaayo okugaidinga eggwanga erimba minisita basatu erimu Chris Barrio Munsi minisita w'okuntiko erimu mwanyinaze Joyce Nabosa Sebugwa maama wange erimu Honorable Godfrey Kabyanga Baluku those are the three ministers when do you hear them omuntu gwensinga okuli abeera ofuna opondo gavumenti eno erina ekitongole ekipya Uganda Citizen Interaction Center balaba ku Twitter babeera okwo ne bawuuta wairiwo director wa information and publicity wa NRM yaniye Honorable Dombo Emmanuel Dombo agezaako so ebitongole waliwo media center kati kankwe scenario Bujinga ava ku office ye olw'ekiro yes ku lwokubiri ekiro ava ku office ekiro avuga no katono nnyo njagala nkutegeere ogambye wali tomanyi nti omugenzi yabadde musirikale ekituufu yali akolangani wa Bujingo kati kankusese nze nali manyi muyambi we kubanga abapasita babeera n'abayambi bangi nnyo kubanga waliwo ebintu bisatu ebyazze mwami Gashumba nti driver nti bodyguard nti mukadde wa kanisa ne wabeerawo confusion kati ekisooka Bujingo chances are 90% nti yeyevuga kwolwo no yeyevuga usually okujjako abagenda ku ngende empanvu lwafuna ki driver kati abadde bagamba nti mukadde wa kanisa tebanenya kubanga bulijjo baba bamanyi mulokole munnaabwe tebamanyi nti musirikale nga tebamanyi musirikale so Richard tabangako driver wa Bujingo abadde muyambi we era nze singa weegendereza ku Twitter handle yange ne Facebook ya nateekako nti omuyambi we okiwulira kyekyo kyadobuuza byebyo driver muyambi bodyguard mukadde wa kanisa kiringanga nze bwe naba ne maid awaka nga mumanyi maid naye nga mukyala wange ka public mulaba nti maid naye nga nakyo sense mukyalawo nga banene abamu babeera basekretary baabwe naye nga bamistress baabwe ontegedde kati abakkanisa tobanenya muyita mukadde wa kanisa kubanga bingi omusirikale ate abadde actively involved mu activities za church I think ekyo nakyo kitegeerekeka pastor maybe bwatu bwe yakyagala bwe kino okuba n'omusirikale naye njagala public and perceiving nga either mukadde wa kanisa bwe kino okuba of course for security era kati manyi Bujingo challenge gyagenda okufuna y'okutambulanga ne security detail mwenzi abagamba tewali muntu ayagala abasirikale kubeera nabo abasirikale is an inconvenience nate olina okuba nabo owulira amalako emirembe ate nekyamwe kankibabuulire buli lwobeera n'abasirikale bano abakuuma batuuka ne babeera ne baganda bo bafuka banno nnyo nga ebizibu bizibu byo ng'atuuka n'okukubulira ebintu ebiri pasono mukama wange kanyinayo obuzibu taata wange maama wange n'otuuka okumanya famire ye yonna naye n'amanya eyiyo. I will give you an example. Kati nze ng'abasirikale abange tebalina muganda wange gwe batamanyi era baganda bange olumu banoonya nga simu teziriiko obeera oli awo omusirikale n'agamba nti gundi akola ki akunoonya bwekiri you get it so
omusirikale yatuuka n'abondinga ne family era kyovula abasirikale abasinga abo be bamuwa transfer nti akuveeko awulira ennaku kubanga abadde akumanyidde amanyi mukama wange ayagala kino ayagala kino ayagala ki kino era omusirikale nza n'okulimayininga sa ng'ensawo ya jimu tugikoze ki tugireese so that's how they bond kuba Bujingo yatugambye nti omusirikale oyo abadde amazina emyaka 9 years myaka mingi owulira bw'okumanya mbu abadde amwagala nnyo ng'olumu badde bamanyi omutwala e Somalia n'amalayo oba omwaka oba e Congo nga ne bamuwa liivu ya nnaku 15 era ajja wa Bujingo you get it that's how abasirikale babondinga ne bakama baabwe ne si bonna kuba n'abasirikale mulimu gwe bakuwa n'omuzaayo enkya temujja kukwata nga gw'omuzuukusa ku makya ne mubeera ku highway n'okuba hampu naawe wamuka bwati nga yeebase omusirikale alina okukuuma yeebase okitegeera n'ogamba bamuka kunkuuma oba nze mukuuma mugenda kusimbula ono omusirikale gw'otambula naye oli naye eyasigadde ku mmotoka kalabikako si bonna nabo banjawulo you get it so kati kankwe so asimbula ku church ekiro yes addaka around 9 olaba ekikuba ekyambuka enamuŋŋoona ku Orthodox ve Kasubi between Kasubi na wana wali express wano wali ekintu ekinene so masa waliwo n'omuti gw'omuvule ogucrossing ekkubo before atukawo nti waliwo obunyanya abreakinga mbwe yali abreakinga on the left side ya driver sorry side ya co-passenger amasasi ne gatandika side ya co-driver yes co-driver abatakitegeera ye muntu atuula mu maaso ku side ya driver amasasi ne gatandika nti awulira ekintu mugamba nti kawansi eddoboozi nga kawansi amasasi nga gavugwa gakubwa ndoze yabakuba amasasi yava wakimanyi nti Bujingo akoze eki amusse so yali alowooza yono atudde eno okyo ekyakineeredde bagamba emmotoka ya Bujingo yali tinted nga ow'ebweru tosobola kulaba kirimu ki munda owulira kakati amasasi bwe gaamala okuvuga ng'emmotoka breaking yes eyimiridde ekirungi bannamawulire abasinga all media houses zaddayo ne ziverifyinga nga amazima gali nti ettemu eryo lyakola ki amasasi ago gaavuga Bujingo ekyamugira mu bwongo si kudduka mu mmotoka usual abantu abasinga dduka mu buddusi avuga mmotoka yali alowooza nti Richard akyali muki mulamu avuga yatuukira mulago old mulago bamugamba nti genda new mulago ayingira main entrance wanyi bayingira main entrance awo ita ku Stanbic Bank police post weri maaso awo we yatuukira emergency bambye mulago they did a good job mulago eyo mugisaamu amaaso ni mulago ekola emirimu by the way mu Uganda muno the best doctors ever buli doctor gwe mulaba eye ebbali pinako amaliza agenze mulago ayingidde mu ddwaliro gundi bamututte mu theater 30 minutes later ne bamupronounce nti akoze eki afudde Bujingo mu ne bamukweka ebbali kubanga abasasi ne basobola okugoberera esaati yonna ng'ejjudde omusaayi ne basala amagezi ne bamufuna esaati ki endala kakati nze around 11 sawa nga 5 ogw'ekiro mukwano gwange senior arm officer yankubira essimu aŋŋamba ebya muganda wo biwulidde nti muganda wange ani ti Bujingo akubiddwa amasasi ti era ali mulago kiki aba yakava ku ssimu waliwo mukwano gwange munnamawulire sijja ku disclosing one of those senior talented young men ankubira nti byempulidde obiwulidde nti ki Bujingo ne driver we babase nze Katonda yantonda nti ekintu bwe kigwawo 5 minutes kinshokinga asazigwawo nga nziramu era naye waffe bakimanyi 5 minutes ezo zintawanya kasaziyitawo nga nzirawo tandika okuba amasimu okubira abayambi ba Bujingo nobody was speaking finally muvuka muyita Mutebi munnamawulire wa Soul TV Mutebi beba muba mujahidini ba Bujingo abeera nnyo ne Bujingo mukubira simu evuga paka gye yali taninga ne mugamba bino byempulya bituufu nti nange sinaba bitegera naye mbiwulira buki after 20 minutes addamu ankubira nti kituufu bamuyita muzeeyi Bujingo boti bamuyita pastor bamuyita muzeeyi ti muzeeyi bakubiddwa amasasi ne n'omuyambi we yafudde kati jjukira sinaba kwogera Bujingo waliwo enamba ya Bujingo kwensinga omufunira
njikuba takwata paka lwe mufuna angamba yes unfortunately gondi afudde Richard nze mkulayira ne bodyguard we mbadde simumanyi Richard erinyali mbadde sirimanyi. By the way, beyond bujingo kubeera mukwano gwange nnyo nze mala n'omwezi nga soogedde ki naye kubanga ku level yange naye twekubiranga there is a need si bino olyokya muganda yange nkube enamayumba etonnya nti ya ebi no way. So sign option ngenda ku Twitter ne Facebook nga breaking amawulire nali very calculative nga postinga amawulire Jesus simu zasula zivuga nze nebaka kumacha buli bantu besisuubira bana abanene mu government top nga bagala kumanya status ya bujingo nga bucha kati mubuuza kifaananyi kino kitambula kyavaawa nti waliwo Nansi yakikuba nga talabiye okitegeera waliwo Nansi yakikuba kana akafaananyi akatambula ennyo akafaananyi yako akafaananyi ako nga tulaba akaguwa then the motoka mu background akakaguwa kebweru waliwo bujingo nga ali mu saati ya mikono mipya ina plaster ku mukono kati ngolo bamaze omujjamu saati eri yaliko omusaayi bangeze saati zonna police forensics ebezaagala kakati wana wantu wakulu nnyo lwaki government tekoze proper communication bannayuganda batuufu okwogera bye batategeera kubanga ebitongole bino bagayidinga tebibayambye. Obutemo bwaliwo ku Andrew Felix Kaweesa emoloka ye bagisanga mu kifo mu bamupira Masasi kulambiro abiriga kyekimu Katumba Wamala kyekimu Jeno Katumba Wamala mukama omuze muwala w'emirembe Kigundu kyekimu Kirumira kyekimu kakati bujingo ye olwokuba nti yavuga motoka singa emoloka ye yasigalawo bannayuganda baagala nnyo videos bali saza amagezi ne bapipinga ini ne bali coding omulambo ogukola ki ogulimu emoloka ti yasigalawo ne bujingo n'agitwala emulago kati bwagitwala emulago ne sizinga okubeera emmotoka ye police n'egitwala yes waliwo department enaggulu eyo enaggulu police baina one of those professionals ekulirwa musajja bamuyita mu biru senior police officer younger police officer bamuyita mu biru ya the director of forensics emmotoka nejibwawo netwalibwa lwaki etwalibwa polisi ya Uganda eyo gye muyisaamu amaaso eyina capacity okudetermining ebintu bingi lwaki bajjawo emmoloka eyo baagala okukebera mu mmoloka eno mulimu cruise ezinzo bayamba okutegeera omutemu owulira kati ekirala ekiro ekyo polisi yasalako ekitundu ekyo kubanga ebeera crime scene babaagala ebisosonkole bya Masasi kuba technology aliwo basobola okutegeera mundu kye yakubye pike machine gun SMG AK47 bwebeera pistol kuba pistol nazo zilimu ebiki ebika okitegeera kakati polisi bwejja motoka emulago egitwala mu forensics kati awo polisi tiyategeeza abantu nti motoka eya bujingo ffe tugiyina tuyina ebintu betugyetaagamu kati forensics bwe yamaliriza kubanga police departments zikola hand in hand forensics bwe yamaliriza negikwasa director wa CID owulidde yandi director CID magambo ekibuli kuba magambo atuula kibuli awo ne bayita bannamawulire bajje balabe ki emmotoka ngala indeed emmotoka yakubwa amaki amasasi kuba bagitulaga nga tulaba ebituli bya Masasi mwe gaayita side yene ya co-driver kakati waliwo ne bagamba nti emmoloka bagikuba batya Masasi netayika ndabirwamu omanyi bannayuganda bafuuse be-expert ebibuuzo babibuuza linda ko munnayuganda atamanyi arrival na departure y'entebe yayagala okudiscussinga Airbus 380 yayagala okudiscussinga Heathrow JFK byonna bane bannayuganda bampuliriza waliwo emboozi ezitali zammwe tujja bayitanga waliyo meeting z'obutale bw'omubuulo tujja kubayita nti taxi ez'obutambala zitikkirawa ez'eviramaria zitikkirawa ez'eggulu ezo mboozi zammwe za mu taxi park zino si zammwe owulira ndowooza nosanga atunda omulondo naye ali mu kudiscussinga Airbus 380 you get it so social media efudde abajega okwefuula ba superstar ontegeera kati mu Uganda
forensics ya police yokka yeyina capacity y'okutegeera mundu kikaaki. Ekyokubiri nga mugamba lwaki moloka yayise endabirwamu, moloka ezisinga empya endabirwamu zibaamu akaveera munda. Ekyokubiri essasi lya pisto teriba na maanyi nnyo nga ssasi lya SMG oba mundu ennene. Mumpulidde? Singa baakubisa mundu ennene endabirwamu yonna yalikoze eki yaliise. Yenjawulo eyo. Yenjawulo ekola ki? Eriwo. Kati bannayuganda olw'okuba bino ebitongole bya gavumenti tebivuddeeyo kugaidinga ggwanga. Basirise. Ensega. Kino tugambye ekipya. Scavengers. Ababadde babuuza nti lwaki endabirwamu teyayiise. Singa abadde mundu nnene. Kuba police ya confirming nti ono yakozesa pistol. Yes. Kabundu katono. Yes. Maybe that's why endabirwamu teyayiise. Nobody has been explaining. Kati kangonere ekirala RPG ogiraba. Kati saate ate bagikubisa ekikompola. Emoloka Land Cruiser ya Bujingo eyinza okwenkana vitisi. Owulidde? Kati ate waliwo emundu eziri ku president ezolaba zi BM ezo. Okitegeera? Eyo esobola okuba Emoloka Land Cruiser negyenkanya simu obutono. Okay. Negirwipinga off. So emundu zikozinga impact ku kintu okusinzira ku maanyi geeyina. Naye a source close to investigations batugamba nti emundu eyatayisima ye mundu eyasse omuyambi wa Bujingo. Lwaki? Olw'okuba oli emundu eyatayisima poliisi ekyalina ebisosonkole byayo ne evidence bwe babikomparinze kikulagira nti emundu eyatta Isima All Access ye yasse omuyambi wa Pastor Bujingo. You get it? Kati ekibuuzo kiri nti ani alina piste eyo? Piste eyo yakupangisa waliwo ka group k'abatemu yani. Kati magambo mwaba CMI ebitongole byonna ebyambega bannayuganda baagala okumanya ani ayina emundu eno eyatta Isima era yabadde Ssebujingo. Eriwa? Ani agirina? Ekibuuzo ekirala omuntu eyatta Isima y'omu yakosezza emundu eno bw'abeera y'omu yani muwanvu mumpi munene. You get it? Kati bano baganda baffe bano simanya TikTok tibabimanyi. Omanyi bali embizi ne banyowola jini ne banywa enjaga ne bali ebiwowoolo ne bajja ku social media ne befuula expert. Bino byobuuza tebabimanyi. Tebabitegeera. Kati waliwo line erisajja eriri ettaka eritalina mutwe. Ettaka? Lumbu yali you can equate him to a pit latrine. Okitegeera? Yes. Naye agaidinga abantu. Owulira? Nze mu WhatsApp group zonna zendimu tewali muntu ayinza kuforwardingamu video ye. Tekisoboka. Tasobola kugiforwardinga? No way. Mbuki? Eyaffe si kasasiro. Okitegeera? Buli kimu yakimanyi. Oba mumumanyi buli kimu ani yatta omuyambi wa Bujingo. Obabuuza? Yaba akulinga awo abantu information. Anti mwe ba social media top detectives. Gwe Lumbu yagamba ayina drone tubulire yasse Lumbu ye. Sorry yassani? Richard. He's fake. Lumbu yayogere? No kumuyisa mukamwa, it's an insult to Ugandans. Oba ayina information? Yes. Omuchallenge ayogere? Yes. Ate ne tiri muntu abana mutwe bwe guti abana magezi tibakulimba. Tibakulimba. There is a reason lwaki Katonda yatonda omutwe nga mutono abantu n'abawa akabina nga kanene. Teri muntu abana mutwe bwe guti abana magezi. Ayina following nene. Nakugambye eki. Nga tutandika. Nakugambye ki nga tutandika. Kire ky'abantu abataka b'okukyala okusirika. Okitegeera? Ani akugamba nti okuba n'abantu abangi kitegeeza bategeera. Osobola okuba n'abantu bangi nga bagoya nga bonna tebategeera. You get it? Tibakulimbanga mbolo mwalina abantu bangi. Ne bantu ki bantu ki bo. Oli n'agula ka Tekino n'atuula mu kaluumu ke n'atandika mbu eno version entuufu. Ye version eki? Nawa version entuufu? Musimanya drone zange. Nonsense. Abala bibogera si bituufu. Eyangi jempa ye version entuufu. Nawa. Abajega ne bamuwuliriza. Otegera ndowooza. Tewali WhatsApp group gye ndimu gye bayinza kusharingamu video ye. Kawo mukyawa bubi. Kubanga saagala gasiya, garbage in, garbage out. Bwe banjagala amawulire, I know where to get it from. So nakugambye society bamugireka emiyayo gijja gigaidinga.
You get it? So bado cha 2013 2017 twabairanga ku Facebook. My God, Facebook was a platform for debate and discussions. Emiya yuna taking over Facebook. Some of us suchateka yunyu na bintu. Kati streaming live on Facebook basi na option. Ne tugenda ku Twitter. Ayayaya. Chagula nyina abadumira bona bagende ku Twitter. Buli mutumavu yenali okwo. Nyino mukulu omugwenda denjogera na a respected scholar in this country. Ne muzanga to chali nyo ku Twitter nangamba no. Sisobola kusiba ngampe mulabantu. Twitter used to be a platform. A platform ya civil engagement. Yes, it's no more. Kati bagenda ku TikTok. You get it? Kubanga mubakiriza. Omuntu nalimba no nakola kino nakola kino nakola kiki. Hulira. Oyo omujaga wamwe takimanyi nti Bujingo bwatuuka emulago nga yenna ajjudde musaayi. Bamuwe saati endala. Kubanga police saati eyeetaga. Mubamukuba batya amasasi n'asigala mu ye saati. You get it? Nali babuuza ebibuuzo ebyo. Yasigala mu eyo. Data ine biwundu mugongo nabadde mbigoberera kati kankubulire Field Marshal Idi Amin dada yawona ko kufa bamulumba we wamukwano nge wamukwano ndokube muluka ya Masasi nga bamanyi afudde nenga bodyguard we yakoze eshi afudde namuvuga paka mulago mudwali yes tuli anga yinyonyizi gwa abantu ne bawona nyingi nzibuliddeko ne location nyine general location yagwako munyonyi naawona mugenzi kati yes toli yanga yo motoka eggwawo abantu ne bawona. Yes. Tochuli yangako. Chiwuliddeko. Toli yanga yo muntu gwe bakuba essasi ne liyingira mu mubiri ne litakona ku mutima. Ne bali jambu. Okitegeera. Ne bano bataddewo narrative nti buli muntu akuba ino kola ki. Buli muntu akubwa amasasi. Kiri kyoyogedde kye kisinza okunkwatako enyuma Gashumba. Abenti abugira bino byonna bali wulira obusungu bungi nnyo. Nti Bujingo tyafu. Lwaki Bujingo tyafu. Allah. Deno gokuba mutima mubi. Bantu balina akasajja, abantu balina ennaku ku mutima, abantu balina obukyayi. Omanyi ekiwalanya Bujingo? Bintu biringanga bina, kankubuli ekisooka. Bujingo is the most powerful pastor mu Uganda muno. Bujingo yasinga. Asinga bano bona bendaba. Yabasinga. Ekya Bujingo pastor w'abanaku. Buli munaku yenna aleereetinga ne Bujingo. Bujingo yakuba kakyeka stadium embalala. Buli munyankole n'agamba kyo tekibangawo. Yeye kapasite yakuba kakyeka n'agijjuza. Bujingo yakuba kololo tewali muyimbi wano yali akubye kololo. Bujingo akuba kololo ya strip okuva gyetandikira paka gyekoma. Bino byola bambo omuntu yakubye kololo baba basazeko half. Yakuba from point B to point C. Bisinga ne bino simanyi bato biki. Gasia. Tonyumya. Bujingo n'agenda embali nakuba mbali. Ekyo kimuwalanya. Walabye yo pastor avuddeyo musaasira. Jemba nyagala okuddako. Nti ye kikennyo. Mikwano gya Bujingo bali badde ba pastor in my view kuba bonna babuulira kigambo kya Katonda banoonyi basente ekyo Senyonga simulaba Serwadda simulaba ngaba pastor abamanyi bemmanya abala ate Senyonga kyemwagalako ye ani omulala mbonye bonna ba pastor abo bonna ati Senyonga ye kyemwagalako ye amagye yagafuna dayina double cabin ya amagye mugoberera Kayanja yatambulira mu amadikazi throughout Bujingo abadde mu genuine wa Yesu Katonda yakutaddeko akasubi kati beefing up ki Bujingo abadaga Yesu yakuuma ekira Bujingo ekimu bana abaana ba Nuupu kye bava tebatamwagala kiri kimu awagira Geno MK ne Yoweri Museveni nti alumba principle kyekyo chovola oga nti basanyuse bawulira obusungu nti yafudde era bagamba nti to them eyakoze omulimu ogwo yeetaaga kusibwa mayisa tiyamaliriza Bujingo wali wayinza okwagaliza omuntu okufa really oyagaliza omuntu okufa anti njalo tunulire narratives zaabwe ku social media n'ebirala bo badde basabya Bujingo attibwe oli akati mu nsi ezakula intelligence organs zaali badde zinoonya ku bantu bano be baani wano wayogeddeko kiwadde otegeeza ki okiwulidde oyagala bano bonna aboogedde bannabyabufuzi because now they never feel abunga boogera bigambo almost bye bimu bano bonna ba social media bichi bonna bakwatibwe banyonyole nekati fenga abawagizi ba MK we don't take such threats lightly waliwo omuwagizi wa Geno MK yasooka okuttibwa bamuyita Kimbugwe yattibwa n'asuulibwa ku Namirembe Road awo bw'abanga wali abantu abali bawagira Geno MK yali Isma All Access mu Uganda wano tewali muntu ayenkana Isma All Access ku social media lwaki tewali yali amwenkana why
yayina kitone kimu ng'asobola okwogera ku bintu byonna, ng'asobola okwogera sports, ng'ayogera ebintu ebiri social, n'ayogera ku entertainment ne politics. Isima nattibwa. Lwaki emundu eyatta Isima emundu yennyini eyazuuliddwa yaddegezaako okutta Bujingo? Owulira kati ba top detectives abo balina okuziringira ki? Banoonya bawagizi b'emuke oba kintu kirala? Ani adda ku lisiti eyo? Gashumba, Balamu, ani omulala? Okiwulidde? Kyekyo. Don't even debate about it. Ekirala mu abaana abazaalibwa mu Central Region kino kankibagambe. Mulina ebintu bye mukola nga musaaga ne mujja bisasulira one day. Eri tumwine bwe yafa abantu abasinga okucelebrate nga baali wano. Amanya gonna nga yina nsolo gakuwa. Jacob Olanya bwe yafa abantu abasinga okucelebrate nga bali wano. Bujingo bwe yadde afudde abadde basabirira afe bali wano. Munagenda mutya mu Western okunoonya obululu? Munagenda mutya in the North okunoonya obululu ng'abaana baabwe bafuna ebizibu? Mwe musinga okuba engalabi. Mugende empola. Bino ebintu mubirabanga ebyokusaaga. But I can tell you one day buli omu ajja kisasulira. Kyekirala. Bigambo bino ngasa. Kabikambwe. Njagalo retrieving omanyi mwerabira mangu. Njagalo retrieving nga ngeri tumwine afudde, those who celebrated. Olanya. Actually njalo Olanya bwe yafanga tana kufanga kyali mu America mu ddwaliro. Ani yakunga abantu bagende bekalakasize ku ddwaliro Olanya? Mu America? Yes. You get it? Kati ove wanenkya ogende in the Western mbonoonyayo kalulu. Ove wano ogende mu bakyoli baku. Okay, bajja kisasulira in the future. Don't even debate about it. Mamulabanga ebyokusaaga. Tumwine waliwo abalaba tumwine nga mwe bemulaba Jesus. Waliwo abalaba Olanya kati nganze Olanya yafa nange. Olanya was my friend. Nze buli lwenfuna challenges ngamba singa Olanya abaddewo. Nze bolumba Olanya oba olumbye nze. Lwaki amannya ge gamu agali ku social media aga promoting a hate? Waki ge gamu kati enchango ovaawo. Era mbalaba mwe mulumba ne Nandala Mafaabi. Nandala Mafaabi budadiri West. Kati olunaavaawo nga mugenda mu Bagisu nga mwagalayo bululu. Kyemutamanyi ti Nandala Mafaabi waliwo abamulabanga Katonda. Waliwo abajega mu Bujingo anoonya excuse mbu Pentagon emulemye okuzimba. Agamba Bujingo Pentagon emulemye okuzimba talina na ttaka lyenkana simu kadi gyalina mu simu ye. So kakati Pentagon eyingirira etya muki? Mu bulumbaganyi buno. Ebiyingiramu etya? Pentagon ne bwagizimba in the next 5 or 10 years talina pressure gyakola ki? Kyaliko nekyavayo mulemye gwe ku Pentagon wakateekayo mmeka? Gwabuza accountability. Omanyi ababuza accountability bakateekayo mmeka? Basudde yagamba nti bambi naye awo mulemirembe. Basudde yagamba nti edda bwe banga bayimba ng'omuntu atasasudde mu kikaali amasannyalaze bwe gagenda yasinga okubeera omukambwe. Kati gwabanja Pentagon wakateekayo mmeka? Honestly okujjako akamanyiro kaki kaba na Uganda. Abalagamba Bujingo abeera atya n'abasirikale mwenga mulina yirizi. Buyirizi bwe mwesiba buli wamu. Agamba Bujingo abeera atya n'abasirikale mwe mulina yirizi. Basirikale ba SFC Pastor Bujingo. Nature yasoose Papa Supreme Leader wa Catholic Church are protected by the Secret Service. Ne bannaddiini bano abanene bemmanyi besijja kumentioninga mannya abamu baafa n'okufa bayinanga abasirikale. Gwolaba omuntu ng'amutambulirako ng'abamu bambadde na zino eggandula naye nga mundu agikola ki? Agiina. Ago si mawulire. Papa gwe tusuubira nti ayogera ne Katonda. Kubanga ffe Abakatoliki tukimanyi nti Papa ayogera ne Katonda. Katonda bw'ava mu ggulu asookera Roma n'agenda e Lubaga n'agenda e Villa Maria. Oba Papa akuumwa. Ate Bujingo. You get it? Bino ebintu byekugamba ebitongole bya gavumenti bye biba birina bikola ki? Okubyogera. Unfortunately tebibikola. Okay. Then ekisembayo then ffe ku bantu kubanga tubalekeredde nnyo. Ate mu aba MK movement nga twabalabye nnyo because that's another question which came in. Twalabye Dr. Balambarugahara, twalabye Honorable Mawanda, twalabye
nga bagenzo okusansira n'okuwa obubaka bwa General MK. Lwa mukwano ogwo Bujingo gwalina ne General MK. Yes, Bujingo atubeereddewo naffe tulina omubeererawo. Wano Kiwali Media House wadde publicity MK movement like Salt TV and Salt Radio. And Radio 4. Yes, so ye pastor atubeereddewo nga naffe tulina omubeererawo. Oh. Simple, yes. Kale kuzira musabutano 213 ne mwagale nnyo ababaagala. Akwagala gwoyagala. Katikkiro wa Busoga lwe twatwalayo ettu lyaffe ku mbaga ya Kyabazinga yatugamba nti Abasoga balina olugero akuwa gwowa. Akuwa yena gwowa. Okitegeera akuwa gwokola ki? Dr. Muvawala. Yeah, so twabaddeyo olw'okuba Bujingo is our friend. Okay. Ayagala General MK n'ebirala. Right. Okubibuuza. Ne bw'akola a conclusive remark. Ekyo kiba kirala. Omuntu yenna alina right okubuuza ebibuuzo. In fact, actually naye yali abuuza police. Lwaki temuvayo ne munnyonnyola. In fact, mubigambo byaga nti ensonga bagikutte bubi. Police ensonga gikutte bubi. Kakati mubaka namboze mwannyinaze. I agree with her. Ekisooka. Ensonga ya Bujingo enanga spokesperson yali badde agyogera si Luuko Wesigire. Nonyango no. Ensonga ya Bujingo eri national. Bw'ogidelegatingira Luuko Wesigire Nonyango. Obanga kiwalanga ekyokusaaga. Obagikakanyiza. Kati ne bagezaako kukola firefighting, it's late. Kubanga bw'otuuka okuba nti buli mawulire gonna it's a lead story. Monitor, New Vision bukedde. Eyo tebeera nsonga ya Kampala n'emirirwano kubanga Luuko Wesigire nani Nonyango beboogera ebitundu ebyo. Nene ensonga eri national. So bagitwalanga eyo okusaagiramu. That one I agree. Okay. Hala Bujingo tagobangako assailant. Tagobangako mutemu. Tamugobangako. Bino nagoba omutemu. Tamugobangako. Sababadde babyogera because era sources. Bujingo akugamba. We baba kubira amasasi waliwo ekinnya atuuka breakinga. Ndoze one yakola surveillance yagamba this is the right place to attack. Owulira. Essasi limu eryokubiri oli ani ko passenger n'abuuka mu ntebe n'amugwako. You get it? Awulira eddoboozi limugaa nti kawansi. Njagala pato ono mwana ani oyo mwana akubisibo yani oyo ye ambassador big talent. Njagala critically otunulire genda mu New Vision wa leero ku page number 3. Bakulaga amasasa abiri gayita mu luggi wansi. Amasasa agasigadde gali mu ndabirwamu. Era amasasi gano wogatunulira gali gatajitinze mutwe gwa driver. Kati Bujingo ndo zabeera butabendinga wansi ono namugwako yali awedde. Ate nekirala ambassador big talent ennamuŋŋaana si Congo si Germany nti weetaaga visa. All media houses zazzeeyo ba eyewitnesses ne boogera ekyakola ki ekyaliwo. Owulira kati oyagala tu believing social media okusinga police kyekola ki kyetugamba nekiri ku ground. Singa NTV, NBS, Radio 4, Capital Radio singa zaagenda zigamba ffe tunabakuulira ku kye bayita sasi wano twalaga kino kirala ne ba witnesses waliwo omusajja yali asika chapati yembooza agiddamu nga boogera ku Bible. Kati tubirivinga ani tubirivingemu abataaliwo gonye kugambye nti engege ziwedde mu nnyanja ng'ogidawutinga okiwulira bw'olaba Naalonga adduka mu loogi gwatembeerera Naalonga afubutuka mu loogi emisinde gwembeerera ng'oyingira loogi adduka gwembeerera ng'oyingira abaaliwo batubulira ekyaliwo kati mu mwala tubirivinge mmwe nga gye tukomeza essaawa olwa eddakiika ntono naye mu bannayuganda mbagamba lwoliwo lwerulwo bw'oba onywa kabiya kanywe bw'oba onywa kawayini kanywe bw'oba olina akakoko k'osobola okalya kalye nawe Bujingo bw'obeera ompuliriza. Yes, beyond the pastor weeyagaleko tweyagaleko ate nkya nkulayirire Bujingo kati singa ali mu ttaka. Bujingo mpulira muganda wange bw'oba kwoli weeyagaleko singa ali mu ttaka. Yes, gw'ogamba okolera ggulu nze nkolera boss. Ensi ngikolera n'eggulu bwe liribeerayo nja kulinogosyetinga nga ntuuse. Essaawa yonna ova ku nsi toba n'olugoye mbu luno ndwambala ku nnaku nkulu. No way. Celebrate your life.
nze kyovola ba celebrating a birthday yange no celebrating buli lunaku Katonda lwampadde celebrating victories onakulo badde kunsi yes mugendeko mu bifo ebirungi mugendeko mu mahoteli muliyeyo ekyemisana musule nayo kubanga abamu sente muziina nene musula katanda kamu emyaka 15 buno bulimu emisumaali gyebwayise ne kakaba kwi paka Yesu lwalidde mu bufumbo mwina sente mchala mtwaleko ku Sheraton yes musuleyoko mtwaleko ku Serena ne watalile sente hoteli ndala nyingi mukyuseko mugendeko ku holiday mugendeko emweya mugendeko mu Action Falls muumuleko mweyagaleko ne bino simanya mukolerera abaana sente size nyingi ekisooka lwolifa aba empire yolwe crumbling ngambulirayo mu Uganda abantu babiri abali bafudde ngebyabwe bikyaliwo lwafa bagenda nabyo I can tell you singa Bujingo yafudde echachi yabadde temala mwezi esanyewo kubanga chachi zaabwe zero tetingira ku pastor nyiniyo yebwongo yes Bujinga amakage malungi nnyo ne beyond that we yagaleko yabadde abudde basi Bujingo ababi omanyi kwa kiva abantu kasamulemo okulizoninga mwembi Mayombo bwe yali afa yagamba nti wasenzi yakyogera mu Kiswahili nti abasiru banzise singa omuntu eyadde asse Bujingo akwatiddwa n'ayogera lwakyo ijja kubeera shocked kubanga abantu abo mu Uganda they cannot match our speed of intellect they cannot Gashumba atuyitiddeko mu kwogera katumutte gundi atuyitiriddeko katumujjewo okucelebrating abantu nga bafudde kwatandika ku mulembe gwa Nuupu mulembe guno yes abantu bonna ba celebrating Isimanga afudde ba Nuupu abantu bonna badde basabirira Bujingo era bakola bu video bwo bw'ekitumbaavu ba Nuupu ate bali close ku Kyagulanyi ayinza okuvayo n'akola official press release ngeno bw'abasindika lwaki tusobola nze Kyagulanyi omulabo oyo simwagaliza kintu kyonna mutuukako kibi era Kyagulanyi be bamukubira emiggaluwa fa ku bantu abavayo abavumirire kyamukolwa sisobola kwagaliza muntu Kyagulanyi Rubongoya Namboze Segona kintu kibi no njagala banteeke ku pano ya barometer ne Namboze public ejajingani yes njagala NBS enteeke ku barometer ne Namboze oba n'omuntu omulala that's the debate I want to disagree ne nga solo kunywa chaye wa Namboze sobola kunywa chaye wa Luisi Rubongoye ewa Jowero Senyonyi you get it that's the Uganda I dream to live in nga sikiriziganya naye mu byabufuzi naye nga nzijja ku mikolo gyo ng'omwana wo bwawasanzijja owange bafumbirwa ojja newe tutuuse nti awagira MK tasobola genda ku mikolo gya Nuupu owa Nuupu tasobola kujja ku MK kati n'abeenaalemu abamu tebaagala MK yes my God yes abakozesa omulembe guno okubba tibaagalira ddala MK tegeza babakulu mu government yes abantu abasinga bamanyi nti survival yabwe eri ku president Yoweri Museveni tebaagala MK kino kikubulira nabempuli abawanda omuliro my God kubanga bamanyi nti Museveni enkyana ava kuba president tebaliddamu kulya bata convoy zijja bagibwako abo basinga okulwanyisa mutaddamu kulya bata tebatawaanya yes tebagamba nti alemere ku main nti baagala baagala alemere ku main bakutuminga nga babba okay you get it kungwe ne masintuli munnaku Linus Muchweze ayogera ku mugenzi Michael Saloni Bukoma Nsimbi timu mukende balizaga Gashumba kati kankusale mu kirimi webalinye Zake Francis Butebi Zake mukwano gwange musanga ne mu cafe Java ne tukuba olwayi ne tunyumia naye nga sikiriziganya na line ye yaki eya Nuupu okay Zake mukwano gwange abo nabajjoro Senyonyi they are my friends nenza si believing my ideology yabwe and I don't wish them bad njala babere mu gwanga lya feino Uganda kungwe muntu teziri registered ogamba nti eyatta Isma Biriga wa endobolo nebirala okay anze mbuuza government yalemwaki okukimayo omugwa gwoyo lumbu yettaka yaleme etya Kizito Siraje from Masin Kijura Uganda etisa kubanga twagala okay nebirala that means Yasin Kauma's death in Arua was a Kabadi film set by Jerry Semakula. Hello Kungu Jambo, all Ugandans are political minded, everything which means bad and bad. Okay, wewe yanyono. Okay, Kamita Kenny from DR Congo. Congo bali kwereza ono Everest okuva isinjiro Gashumba mwebaza bweba kuba jeno katumba era bayogera bingi Uganda yaba wakanyi.
omulya mmere simanyi kyayagala baatutidde dokita waffe abiriga mu bukambwe nze muwonge ndi Masindi wabali kuweereza mbuuza Gashumba bw'aba amanyi mutuukirivu nnyo okay ye DJ Roger we enkoko town council wani mutuukirivu nnyo lwaki abeera ne ba bodyguards okay if the man of God died somebody I think some bad-hearted Ugandans would be happy, but God, okay, nebirala webale nnyo Wakahwa is my name. When I keep those messages, keep that conversation. Akati oyo Wakahwa kamuddemu kwa budde bugende kisooka commander in chief w'eggwanga lino in his wisdom nawe asobola okuwa abasirikale ye yamanya why. Okay. Ate tebakulimba teri muntu ayagala abasirikale. Okuge bamalako emirembe. Yes. Oba tukyalina privacy. Tukyasanga bubebi n'oyimirira ku kkubo. Bubebi. Tusobola. Tusobola kuyimirira kubanga bakuyinconvenience. Tusobola kusanga Shiva na Uma n'oyimirira. Tusobola. Nesooka oswala. Tukomye wano. Kati mmaliriza bwenti. Nze Adam. Uganda gye nsabirira okubeeramu. Nga owagira kibiina kyo nange mpagira kibiina kyange naye nga tusigala tuli baamuki. Bamukwano. Mbaagaliza omwaka omulungi 2024.